Yes mukasi akantu olekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Bane Simon, thank you atuwadde emitwalo ena. Thank you Simon. Birungi leero baaga teri ku mugongo naye temubeera wala yiino. Baaga yiino naye maama birungi baaga nga yaddugadde dda mu lunaku lumu. Yiino baaga kandabe ebirimu. Eno baaga wagijjeewa? Ani yagiggulidde baaga eno? Mami yaani? Mami yaani? Tamanyi linnya. Ate bw'omusongamu. Just labayo baaga. Kala yalina ba black. Bane Simon, thank you. Anti negamba mwana muwala. Nannake eby'omwana omuwala eno mu kyalo. Ndaba ebitabo birungi. Ekikiggwe taata saagala essimu. Nti taata saagala essimu birungi mu lunaku lumu. Yawandiise dda. Birungi abakasiza kulemi. Wow, tweyanza mukwano. Thank you so much. Yabadde akuba agambye kajje ku live agenda tuteerako emitwalo ebiri. Tulinawo emitwalo 45 lwaki tasoose kuteekako? Ayagala kusooka kujja ku live. Agenda teekako. Anti agambye kajoyininga ateekako. Ateekereko ng'ajoyininze. Bannange tweyanzizza tusharinge live. Bambi kyokka tusharinge live. We have millioni nya tulinawo emitwalo 45. Nice, simyo teyina makulu. Bannange egena neekaaba n'enzizaabuza. Yino baaga yo ne sweta wagitutte. Welcome. Even at 6 evening, I'm going to send you more. Oh, inshallah. Bambi mukama akuwa omukisa mwami Simon. Simanyi bwe nninza babuulira eno ennaku. Simanyi bwe nninza gye bannannyonnyola. Naye nga tusharinge live. Guys, let's share this live. Bw'omusharinga live mwe abaliko. Tutapinga screen tusharinga live. Bwe tusharinga ne tubikola. Live eno ejja ttambula. Tufune kuba muzira. Omanyi nti waliwo omuntu aba scrollinga bw'oti n'ogwa ku live. N'ogigwako omuntu n'akyama naga bambika birungi. Mukitegeera. Walayi tukikole. Walayi mukkirize mugambe nti Shifa leero adda Kampala. Biggwa. Mugambe nti Shifa leero biggwa odda Kampala. Let me hear you say that Shifa you're going back to Kampala today bigenda kuggwa. Tulika abantu 8. Mugambe nammwe. Tutaddeko 15,500. Badde nsaba mugambe nti bisoboka leero. Nzirayo. Bisoboka olwaleero. Kambalabe mu comment section. Kanyongereko omutwalo. Kanyongereko omutwalo. Jas. Birungi kanyo okulinaana oyo anti. Jas ayongeddeko omutwalo bannange. Jas Jas leero kandabe wakati wa 3.4. Jas kola gumu kitundu oweze 1.5. Kiba kikola bulungi. Zainabu agambye bisoboka Shifa leero ddayo Kampala weebakeko bulungi onaabeko bulungi osiibulukeko bulungi. Yes, Drena abuuza nti naye agatteko omutwalo. Drena yakusiima. Drena tugatteko omwana gwe tusobole okuba eno.
tukoye tetuli yes Drina ategeera gwe mugambe tetuli fine tusula bubi tugenda okuva wano ku live nga buli wali ekyokulya waggale tulina 46 Drina agambye alina kwongerako omutwalo nange kanyongereko omutwalo Lumayisa agaye bisoboka leero ne tuvaayo abana abantu badduka ku live wow tusharinge live basweet nga bwe tuliko buli omu aleeteyo omutwalo wallahi sigenda vaayo eno nga teziweze kisoboka sivaayo nga teziweze ate ndooza ba tebaagala nveeyo bannange raba naŋŋambye empolaayo omutwalo Judith baby 10,000 names of Mugalo Ivan. Okay, tuzirinze mukwano. Judith mukwano tuzirinze. Zaina bagambye sisobola ndozara bakisoboka. Okay. So anna abantu abamu live baziyitako buyisi zino ziba bowa you people. Nina abe mmanyi ngamba laba. Oli nayitawo buyisi kandaba oba anakyama nyina gwenda byenkulabye nga live ogiyitako kamulinde mulabe kandabe musharinge live wamma mutapinge screen tutapinge tusharinge bannange mukama luno olugendo nawo lwandiwedde. Let me send in a few minutes. I've got some clients, Madam Shua. So, Miss Doha agambye bisoboka for us to go back to bagambye tugenda kisobola. Bagambye tugenda kikola. Naye nga bannange naye nga Daisy naye wonna waali mukama amuwa omukisa. Daisy mukama amuwa omukisa. Gigi mukama amuwa omukisa. Waliwo oli Arsenal mukama amuwa omukisa. Waliwo Hall mukama amuwa omukisa. Phantom alinze kawera akakadde aze mu inbox nangamba weziba teziweze kakadde sijja kyalinze mwe mukaweze mugenda laba nga alinnya akatuuti wallahi wali wano ku simu. Yes, Jenny Nyango mu mutwalo tugweyanzizza mukwano. Thank you. Mumuweze akakadde mulabe. Phantom agambe kaba tekaweze kakadde. Tajja. Zizino message. Abagamba call Phantom. Checho. Message eri wano. Nti reach million. Ajje. Flavia Hall ani amugeddeko. Wali mulaba. Tubadde twakamwebaza. Oba wedda wali. Naye nyimulengeddeko eka waali bannange. Abo be batuwadde amaanyi okulaba nti tukyali eno. Be bamu ku abo bambi. Mama eno kamutapinge. Rumaiso tap the screen. Tukaweza agenda kujja Costa Namat of thank you mitwale 2 wallahi tukivuge. Agambye wekawera akakadde ngajja. Phantom agambye bwe tuweza akakadde alengera. Naye alinze wengambira nti tuyina wakakadde. Ng'alinnya tuyina emitwalo 49. Tunoonya emitwalo 49 kitegeeza tunoonya mmeka. 51 tuweze miliyoni. Bwewera agenda kujja. We are looking for 51. Tuweze akakadde. Towards birungi scores and jajja. Zainabu kituufu 51. Ngajja. Annange. Mwe baana mmwe tusiime we tuli. Tumanyi bwe neegomba to have a proper sleep in my bed. Naye osobola okubanga Yasmin Cruz wabaddeko jjo tusanyise kulaba. Webale kusharinga. Miss Doha webale kusharinga. Obeera eno n'omisinga obuliri bwo. Kati awo olabira n'ogamba ate birungi asule wayingira emisota ekituli kiikiri. Ate muziweze. Bwe muziweza leero luno. Musabe network ekole. Mbatwale bulungi ku live. Twagala kuveera. Mbatwale bulungi ku live tubalambuze. Nisina we mbatwala tubalambuze nga temunasasulawo.
nga temunnazituwa kati tugendayo kwogera ki screen tusharinge ate saagala bya mabanja kuliko abantu 74 buli omu aba atuwaddeyo omutwalo tuba tugenda tetwagala byasimanya tusibeko ate tulidda tetubyetaaga ebyo kati twetaaga Goleti wama weebala 5,000 omutwalo tusobole ogugongulabye okuweza Farida naye weebala ezizo nzirabye tunoonya 49 jasi tunoonya 49 tusobole oweza akakadde tusobola okikola tutapinge screen nga we tuliko tusobola okikola tusharinge buli alina live kaalina ate era buli Nkimanyi alina mukooye kaatodde mukama amuwe saagala omukisa. kubaddamu nkya the same thing ngera tuli ku kimu kiggwa kati you people so mukama tunoonya omukisa buli alina kaatuwadde tubulako 49 tusobole okuweza akakadde ne we ziba 5,000 tusobole okyusa obulamu Goleti weebale nzirabye otuwadde Goleti weebale nnyo weebalire ddala mukama akumpeera omukisa atuwadde tunoonya 49 tunoonya 49 nga we tuliko buli omu aba atuwaddeyo omutwalo oba 5,000 oba 5,000 oba 10,000 tusobola okuweza akakadde tusharinge live tutapinge Goleti be blessed mulimu abantu abajja nga zze kuyamba nga si kwekwasa tusharinge live oli ajja nga tajja kuyamba ate n'ayogera negativity nga ye si wa kuyamba ye aba alowooza mbu ye omu mbu bw'alemwa tekijja kuggwa tusobole okukyusa obulamu bwa birungi n'ejjajjaawe Faluuku wuuno Faluuku tuweeyo omutwalo tebasulamu ebituli mbiraba emisota enjwa nti evuddeko ebigundi n'ebigwa badde manyi kintu kitambula bivudde okwo bwe weesigamye ne bimeguka ne bigwa omugagga Faluuku ewe bakaddundu azze atuweeyo omutwalo ennamba ziizo tusabayo ennamba ziizo awo waggulu waliwo abamu nga kibakakatikako Faluuku twagalayo omutwalo tunoonya 49 ne waba alina 10 asobola ogituwa tomugamba mutwalo nze gwe musabye kati gwe nawe osoomusaba ezizo Faluuku ennamba ziizo awo waggulu tusobole okukyusa obulamu bwa birungi n'ejjajjaawe buli alina kaalina oba 5,000 oba mutwalo oba kakadde mukama ajja bbawo omukisa kanjogere bagenda kudduka muli 7 buli omu atuweeyo omutwalo ate nga kigenda kuggwa you people nabagambye Shifa, you need more sleep, your eyes look tired. Sina bwe neebaka nga waliwo bano abeebaka mu misota simanyi emisota nga giyingira kananga okwebaka kwannema since then kuva ennakitegeera bambi mutuwe ku ssente nabagambye yesterday ababaddeko abantu abamu bamanyi okugamba nobeeraawo ng'oli stressed mbu gw'onoonya woologerako okome ku byoto tomanyi teri ddogo lisinga kuyamba nze mbabuulira manyi me I pray for you hope because for now I don't have money but I don't like those people who talks no badde otegeeza nonsense wamadde be sharing alive Faluuku alina tuwayo omutwalo thank you Mr. Faluuku wa Jessica ne Shadi yatweyanzizza bannaye tugulinze ennamba ziizo zireeta nakawombe Shifa tulinze omugagga w'eddundu yes agenda tuwayo omutwalo amiina mikwano mujje tuloge mujje tuyole emikisa ne luno olulese lukuyiteko bali bayamba gundi tewanyega ne gundi ne luno lugenda kukuyitako mujje tutapinge mu mikisa mukama buli wookwata bwoti nowaayo kikauntinga in one way or the other you're gonna be blessed sharing life erinye nenga buli alina kaalina
Ennamba ziizaawo waggulu. Birungi buliwo obwabadde obuliri bwo nga tetunaleeta mufaliso. Ndagaako ku buliri bwo. Buliwa? Buno gwe mufaliso gwo. Gwe guno? Wanje? Guno birungi abagambye guno. Era buli alina ke yatodde birungi yafunye obuliri buubuno. Naye guno gwe gwabadde. Negwe daba kino ekintu nga gwe mufaliso gwo. Obanga asula mu nku. Tuzze ne Phantom now where he goes, where we follow. Tapping screen, sharing live. Tusanyusa obbalaba abaakatuuka. Mwagambye ng'okoze ng'ejjere ki ng'abantu basula mu Misota. Ninza okugejja. In his life he has just told us to come this side. Tusanyusa obbalaba abaakatuuka. Oyo gayi wa kabi. Tubulako emitwalo era abamutegeera. Just abatategeera Phantom mujja genda omutegeera nga kiri late. He is very nice. I've been with him on his life. Yasmin Gondi. Muntu mulungi. Very nice, but he said he's coming. Ne bannange Phantom nga tannajja namwe tukikole tuweze akakadde. I've sent 100k. Flavia Hall agambye emitwalo 10. Katulabe. Mane tuweze akakadde. Katulabe ezibulako okuweza akakadde. Tuli kunoonya anamu. Tuli kunoonya anamu mwenda tuweze akakadde. Bane tukaleetereete wano. Tutapinge screen. Tusharinge live. Ne bane gomanye emyaka gino. Oyina baby eyo omuteerako katyuni. Omutya n'okulaba omusota. Ku buddole bw'omuteerako ono ye asula ku bulyajo we giyita. Ka message. Mitwalo 10 Flavia Hall agituwadde. Mukama weebale. Mitwalo 10. Flavia tweyanza nnyo tweyanzeege. Mukama akuwa omukisa. Tuyinawo nkaaga mu buli kyokwatako kiyitemu. Buli kyobala kitambule. Kati tuyinawo emitwalo 61 tubulako mmeka. Okuweza akakadde. 39. Tunoonya emitwalo 39 tuweze akakadde. Wabeewo muzira kisa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mukama akuwe ekyosinga okwagala. Tutapinge tusharinge live. Buli kyokwatako kitambule. Amina. Tutapinge screen sharinge live. Bannange omuntu addeko e Kampala you people. Tunoonya 39. 390,000. Nze nageeteekako Simayiro bagenda otuteera ka 3 ago. Nkutidde. Flavia ebale tubeererawo from day one. Emmere genda oyite emmere yo birungi. Waliyo akamesegi abantu bagamba tuziweze. Sharinge live. Dorence Nanke nnono bwedda atuwa. Atwongedde omutwalo. Tweyanziza mukwano. Tuyina 62. Tunoonya 3. Tuyina emitwalo. Drina nno yennyini. Drina yatuwadde. Wow. Drina, thank you so much. Mukama akuwa omukisa. Webale kuteekako birungi Simayiro ne jjajjaawe. Drina yategedde cause gyetuliko. Kwali okuba twatandika. So tuyina 62 tunoonya 38. Thank you so much Drina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tusharinge live mikwano. Ezikidde. Bannange kubooleka. Teri masannyalaze tetukyajinga tetukola ki. Bannange temwandyagadde kulaba ku nnyumba. Leero luno you people ku live tumaye tubatwale ku nnyumba ya mukadde tugisasule nga kwe muli.
tusasule bulungi nnyo ddala. I'll add more when I get something, Madam Shifa. Inshallah, my dear. May God bless you. Wow. Mwebale nnyo mikwano, buli ateekamu effort, buli alina kyakola okuyamba okukyusa obulamu bw'omulala. Mukama naawe ajja kublessinga, ajja kikkolera. Wow. Tuufu simanyi nze naye omuntu ayamba ekyo kyo kiraba. Abantu bayoola emikisa eyo ne mubawaayiriza obulogo, ne mubawaayiriza oyo simanye yasaddaaka. Abantu babeereeyo nga bayamba abantu. Abantu bayamba, abantu basiga ettaffaali, abantu basiga ensigo ennungi ne basirika. Ebyo ebintu birungi. Protection, omuntu n'olaba nga ali protected, byakola bitambula. Ati munnange ffe tunoonya 38 tukoona akakadde. 38 ze tunoonya ze zibulako tuweze akakadde. Ako tukazze ebbali akakadde tusharinge live. Tusharinge live, tutapinge screen. Yes, jangu ne waya charging. People are getting blessed because they have put a smile on judge. Okitegeera abantu are getting blessed kubanga bayamba abantu n'amanya nti omanyi kuba bo bakitegeera olinaga guno omukisa tegumpitako kanneesigira ensigo yange ensirike, ensigo y'okuyamba. Ensigo y'okuyamba. It's true, my helps a lot of people and get money twewuunya. It's true, my in-law. Namwesirikire abantu bayamba ate omuntu ayamba era talaakinga taggwebwako kuba Katonda akimanyi nti zenkuwa ziganyirwamu abalala, ogasa abalala, oli beneficial. Lwakuba abantu bamu balowooza nti abantu abali obubimbu bo Katonda tabaagala. Katonda abamu abateerawo as examples for us okumanya how much we are favored and loved by God. It doesn't mean nti bali bo tabaagala, just eba time yaabwe mu biseera ebyo kubanga abamu bakimanyi n'abamu abayamba era nabo baba balina olugendo lwabwe gye bayise, bye bayiseemu, bye balabye. So guys, let's do it, tukikole. Ate nga nzikiriza tugenda kikola leero luno nzire e Kampala. Ebbanga lyembedde eno nyongedde okuvaluinga ennyo obuliri bwange. Ne mami, hope your eyes have really turned red. Mwana gwe kati nkole ki? Mumpe ku ssente nveeyo ngende neebaka. It's because I don't sleep. Seebaka. Kati how will they be white? Sirya bulungi. Seebaka. I'm so drained. Nsiiba. Because njagala okulaba obulamu bwa mukadde ono ne muzzukulu we nga bukyuseeko. Gye babeera wala. Okuvuga amafuta every day is costly. So, nituula wano tukimalirize lumu ate nga njagala kiggwe leero luno kati wano we tutudde. Mukitegeera. Era ojja kulaba nga amaaso gange nzizeewo okuba nnomu. Mutuuka okuba w'amazzi munaabe nga galinga ga bbumba olinga ddugala obuddugazi. Bannanga bategeera okuyamba babikoze waliwo atuwadde $5,000. Wow. Message endalize abategeera okuyamba. Tulina 67. Mukama amuwa omukisa wajjaze. Sina kyakukola ngenda guma neeweeyo Phantom tajja nga tetuwezezza kakadde. Tajja nga tetuwezezza kakadde. Tukaweze atandikira awo mu musaasiro obwedda ali mu kwogera kuva ddi. Ali kufuna ku kyakulya alinze tuweze akakadde tusharinge live tutapinge screen. Bw'oba tolina z'otuwaayo sharinga live etuuke ku mulala wali agenda ogiraba ajja atuwe. Bannange atuwadde 5. Thank you so much. Webale kusiga nsigo nnungi. Bannange mu nsi tweterekerenga bino bye tuli mu kukola wano tuli mu kwetegekera biseera. This is an investment okuyamba.
bane ali muwanuka atuwadde omutwalo. Waliwo message endala. Wulira abantu bali mu kwesigira, abantu bali mu kweterekera, abantu bali mu kukola obulogo obutuufu. Tugatteko omutwalo wano guvudde wa Ali. Ezo 68. Tunoonya 32 tuweze akakadde. Pamela, thank you. 15 tuzirabye. Tuteekeko 15. 68 mu 15. Tunoonya 3 mu 15. There is no happiness in giving than in receiving. Wanji Jasi? Jasi otaddeko 5. Naye bannange leero Jasi yazze mulala. Bridget, thank you tuzirabye. Zibadde 68 mu 15. Jasi yazze mulala bannange. Mukama akuwa omukisa Jasi. Jasi ogenda kufuna. Nkozi motoka kijja nkusabira ovuge. Wallahi just kyogere wano. Just kyogere. Motoka Je nkusabira ovuge. Motoka yo motoka ki? Vitizi. Yes, just ayagala vitizi. Just ogenda funa vitizi. Njagala vitizi new model. Yes. Njagala bubeera obujulizi. Ka video kayino ka recordings. Ka recording tukatereke just siga wallahi twogerera wano. Kati mpaayo 10. Yes, loleke. Ku 10 luno osigaza nusu 10. Kale leta nkuddiza 10 nduyina mu. Obeere muno 10 mu mmeka? Mu 10. Wallahi Jasi ogenda kulaba. Guno omwaka. Wesigire ensigo yosirike wallahi. Drena yayagala BMW. Nze njagala Alufadi n'envundu ngikyuse esensebuse. Jaso jakola ki? What names? Ereta Nakawombe Shifa mukwano. Nakawombe Shifa. Bananga omuntu abuuza amannya namba mweri mumuteereko. Mbu Jasi yo smile and eyes munange anti gwagago tegamyuse nga gange go. Naye kandabe bannange sente zetunoonya. Jasi 5 azongeddeko. Waliwo atuwadde omutwalo ali ku kamera Jasi. Sokoleke tulina 69. Kati ali ku kamera atuwadde omutwalo. Tulina 7. Tulina 7. Tubulako emitwalo 3 tuweze akakadde. Bannange tusige ensigo entuufu. Sharing. Tusige ensigo entuufu. Wallahi. Abantu bali kugamba omulogo oyo yalemesa ekika ky'okufuna oyo yayabba emikisa gy'Abaganda benga goli eno mukasirisa oli kuyamba abanaku ba Katonda. Ennamba ereta Nakawombe Shifa ennamba zezo ku screen. Wallahi kino ekintu si kijubisa abakimanyi ne buli omu mu ddiini yo gy'osoma ekintu ffe mu Busiraamu kye tuyita what? Pay zakat. Mu 5 pillars of Islam. Mu 5 pillars of Islam mulimu pray 5 times a day. Naye ekintu kya paying zakat. Beti we bali kusiga nsigo yo nnungi. Beti akutta omutwalo gwe n'agutuwa. Beti mukama akuwe ky'osinga. Tulina 7 mu gumu. Tunoonya 29 tuweze akakadde. Neyangulidde ka juice. Mujje tusige ensigo. Akugulidde ka juice gundi. Bane tusige ensigo entuufu. Mbumunolola buloozi. Tusige ensigo entuufu. Mikwano mujje. Bajja kulogesa. Bajja kugamba simanya wabajjako empewo zaabwe, simanya wakwata emikisa gyabwe, simanya oyo okuba obulungi yalemesa Abaganda be, naye ng'ojja kuba ensonga because mube eno ne muyamba. Nze mba nenvaliwe ng'omuntu ayamba. I don't take you for granted. Nkozi nze bwe nsanga kusima omuntu aweereza omutwalo gwe guyamba omuntu. Ennamba zaabwe ntera kugamba ntya? Tuzisavinga. Ngamba ntya? Kiki kyensinga okkayanira ku muntu gwe nsanga mu ssimu yange nga abamu bamanyi n'obuweereza oli n'alaba n'ateekako 2 n'akuwa message n'agamba Shifa mpeerezaayo 2 ku nsonga ya jjajja birungi. Bw'olaba message ezo ezimu bw'oziraba n'oyitawo okonkola ntya? Ng'asindise. Bw'asindika kale contact bwe nziraba nkugamba ntya? Ogisavinga n'oteekako helped birungi. Kubanga njagala nzijukira omuntu aba ayambye.
Annange Kim. So tusige ensigo entuufu nze omuntu mu valuwinga akwata ettaano z'omutwalo gw'ebiri gye mba valuwinga era manyi n'okugamba ezo ennamba ze mulina osevinga bali abajjuza abamu essimu yange baaki amakulu matono atuwaddeyo Dorensi atongeddeyo ettaano wuuyo eyakuwadde juice drina webale mukwano 15,000 zituuse so tulinawo 7,115 tunoonya mmeka tunoonya 28,215 ennamba ziri awo waggulu zireeta Nakawombe Shifa tusobole okuweza akakadde tusobole okuyamba birungi ne jjajjaawe enju gye basulamu erimu ebituli eyingiza emisota oluggi teruggala ate buli alina kyatodde Mukama akuwa omukisa. Nze nkubuulira Jas Faluku ataddeko omutwalo omusi gugwe zinza Dorensi Faluku mpozi nga gwe Dorensi ate sandi girabye awo message bannaye kati oweddeyo bambi thank you my love next time better but thank you mukwano Phantom wuuyo waali mulaba naye Phantom agenda linnya akatuuti nga muwezezza akakadde Phantom agenda linnya akatuuti nga muwezezza akakadde waali tusanyisa omulaba sente ziizo tulinawo 7,115 muleeteyo 28,215 tusobola okuzigira buli omu ne waba atuwaddeyo omutwalo yes I'm so emotional Daddy Shaima naye njagalayo omutwalo oba ebiri anti my in-law bagamba nti agenda mu nnyanja thank you bagenda bafuula abagenda mu nnyanja bagenda abamu ensonyi bajja zifuula obusungu babagambe ndi bubi lwansonga muto wange yabba omukisa gwange nga gwe muto nno ewammwe ng'ate ye gwe akikuba mbu simanya banjoola biki naye nga wuwa Bira agambye kasindikeyo 3,000. Wow. Thank you dear. Specialist Queen agambye thank you to all that support bambi wallahi kamukamu gwe muganda tuuto katikako ka power bank bakanywako mangu kankaseeko ate kakoze dda tulabe ate nga bannayo omuliro gutumazeeko mbatwale munyambe tukikole mangu mbatwale mpaka mukadde wagenda obeera mulabe entuuyo zammwe mulabe amaanyi gammwe mulabe ensigo yammwe mulabe okusiga kwammwe mubirabeko waneeno ekinsibye ku ground mulabeko results saagala sente zijja ate mbagambe kanzireyo Kampala mpumulemu wiiki ate tukomewo tunoonya emitwalo 18,500 tuweze akakadde Shifa be doing the live every day tusonde sente mukwano every day today leero webigaana ngenda mmanya nnemeddwa nkiveemu not every day live endala ejja kuba ku birala Drina what are you talking about kino kyajja birungi tukulozinga leero munyambe tukikole ng'omuli ogukyaliko tegunnanzigwako mbatwale mulabe wagenda okudda mukadde mukirabe bulungi ku YouTube mukirabe wano ku live ku TikTok omuliro nga gukyaliko mujje twesigira ensigo mujje twekungulire emikisa mujje twekungulire protection mu bye tukola mujje twewangulire favor mu bye tukola hey bisoboka leero nzirayo Kampala today I'm sleeping in my bed mwawulira mwakichenga we can make it banaye Kampala benga mugamba nti we can do it tuweze akakadde mikwano waliwo nno n'abalinzi waliwo nampadde message angambye Shifa ezo ezibulako 18 kitundu ntono bakikole nze nsimbule nga yalinze kusimbula ku ki waddako agambye eyo feeze gwe ne Phantom angambye tukikwasaganye alinnya akatuuti ali kutereeza ku mimiro kuba yagambye naye yalabye omukadde n'agaana edda ate ye Phantom namuweereza ne ku bifaananyi n'alabako we tudda mukadde wadda ndabye akameseji atusuubiza 3,000 azitaddeko
Rose, thank you. Message etuuse. Nsaba 13 zo Mukama azikubiseemu emirundi 10. Buli alina kaalina akatono koyina kasobola tuyina 81 Bira, thank you. Shanti, hi beautiful, hi dear. Mikwano tukikole mujje tweyolere emikisa wano. Mujje tweyolere emikisa. Tuganje tufune protection. Kuba bawe ensonga lwaki you need protection because oyamba abatayina, so you need to be protected. You need to stay longer kubanga olumirirwa abantu. So tusharinge live, tutapinge screen, turepostinge. Tunoonya mmeka 10 katunoonya 18 mu 12 180,000 wabe waziteekako oluzisaako bwe bati Phantom is coming bwe bati bweppa ng'alinnya ng'ajja. Twagala taasa mukadde n'omwana. Shifa, give her food, give her this. Bibyo almost asula bweru. Kati tumuwe emmere ate kino ekirowoozo mwaba akireese ku live. Ero twasooka okujja and it was Phantom's idea. N'abantu abaaliko kubanga nali nkitidde nga ngamba tunaakigusa. Ne mungamba Shifa mukadde tumukyuse lumu oddaabiriza ewaka ate already siwuwe. Kati wate wakaddaabirizawo ne bamugobawo. Okitegeera wayingira amazzi okufa obufi. Ko nali ngambye kankubirire bwenti ntekewo seminti omugumu atayita mu mazzi mbikirire emisota we giyita batera still siwuwe. Laba kiri ekituli. Ebituli bibyo ekirengera. Silvia Auto Parts banange nkulengedde tunoonyayo 18,000. Silvia oba walabako story ya jjajja birungi ne birungi ndiku bazituwadde. Ekiki? 18,000 zizina 18,000 siraga namba ya mugagga bana omugagga jatu bana bazituwadde nange mimi 256 Mukama akuwa omukisa mukwano. Kati Phantom agenda kulinnya zizo toto tuyina million. Phantom where Phantom wagambye Phantom yagambye Shifa abantu bebata wuyo Banange you're welcome. Tukipikova yo mukyalongo ogulidde omukazi oyo ennyumba. Ebyo bimalirize biggwe ate ogenda okola ebirala. Kati ennyumba wafunye ya sente meka? Ennyumba twafunye ya million 13. Obudde buno wootuukidde nga tuwezezza million 10. Tubuzaako million 3. Tubuzaako 3. Mwami Gaadi tetuli kunoonya nnya akakadde tukafunye. Tunoonya 3. Tunoona million 3 okakasa zoyagala zokka tufune tusimbule. Million 3 we tuzifuna. Ennyumba eba ewedde. Kakati twetaaga abantu 3 ku mutwalo nze ndeese omutwalo. Amina. Nze bakuba mutwalo. Thank you. Waliwo n'atuweereza message naye agambye kabeere kubaggulawo million 3 kamulabe wano. Muliriza. Nkirayira njagala oveeyo nga sente ozifunye. Yes. Nze ndeese mutwalo wetaaga abantu 3 ku mutwalo ze million 3. Tweyanziza Phantom. Abantu 10. Buli muntu alina kuwa mutwalo nze nange nvaano ngende nebake. Amina. Nze nakugamba nga otandika ekintu kino. Yes. Bw'ofuna omuntu akusapootinga nga akuwagira kiba kisobola okutambula. Amina. Kakati maama. Yes. Nga sinajja mu kamera obuzaako nusu obuzaako million 2,999. Kati tutandike kati n'abaliko mutwalo abantu 3. Mutwalo gye mu kamera zigwe wali. Zijja mu kamera mutwalo veeyo gy'oli. Kamale kulaba wano waliwo aweereza. Kamale kulaba. Akuwadde emitwalo bannange ate live ya Shifa ekutteyo. Phantom batuwadde 5. Anyiize bunyiizi omugambye omutwala anyiize bunyiizi n'agamba 5 gye emitwalo 6 gye tulinawo bana eposi bwe tweyanza million 2,994. Obuza million 2,994. Yes. Chief ogenda zifuna. Obuza million 2,994 oweze million 13. Yes. Chief ogenda zifuna ezo. Zezibulayo. Wano inawa masanyalaze wegali. Sharinge live. 2,994 tufuna omulala mu comment aweereze ebiri zikendere. Comment section muli ku kitupike. Mutwalo 2,500. Sinebaka. Tonnaba.
tonneebakako. Sinnabakwebaka era nagamba emaliza live okumaliza omukyalo oli. Yes. Then nze gye nkuyambeko kati obuzaayo meka? Tunoonya $2,094,900. Bano abantu bagenda kuwa ssente. Bagambye kisoboka. Bagambye leero ngenda kwebakako mu buliri bwange naabeko amazzi agatukula. Silivia Autoparts alazeewa bannaye muyiseemu akasimu. Abamu omanyi abagagga abamu basaana tubakubire ku ssimu. Silivia Autoparts ate abikola ng'oyo mubayamba naye mwali. Oyo ajja zikuwa oyo Silivia Autoparts mumanyi azza zikuwa. Ate bw'omala nja kubulya Silivia oyo golaba Katonda yamu blessinga gwe. Mukwano gwange nnyamma nnyo. Mukwano omukyalo oyo biralamu. Oyo agenda kuwa $10,000 possible. Erinnya possible limanyi. Bannange possible tweyanzizza mukwano. Agenda kuwa $100,000 uyo possible. Oyo mukyalo banne tweyanzizza. Phantom. Silivia wuuno mbululi ate takuwulidde. Silivia wuuno ku ssimu naye. Oyo Silivia agenda kuwa $10,000 butazikuwa Silivia. Oyo ajja kuwa $10,000 tasobola kulimba. Silivia Autoparts. Oyo mumanyi nawe bugaga. Yono Silivia soko ojje ku live ya Hope Shifa. Oyo jazi kwa Silivia nawe abimalanga ebyo. $10,000 ebyo abikola nawe oyo. Kansoke nveeko Silivia twabe oyise ku live. Bane possible tulinze mukwano tusaba otongere maama. Oyo possible naye muzibu nnyo naye abikola. Possible. Bona omulala bali abawala omwala omukyala we London yani. Millicent alina embabazi mukyala Gadi. Holo abaddeko wano yatuwaddeyo kodda naye akyaliwo. Batuwadde 5 ku $3,000,000 kati nawo 6.5. Tunoonya $2,000,000. Tunoonya $2,000,000. Tutapinge screen. Network wekyankalangidde Madina atuwadde $1,000. Madina thank you. $1,000 guzzaawo wakati wa network okyankalana. Waliwo endala wano. Jolly $6,000. Jolly thank you. $6,000 Jolly. Tufunye $1,000 Madina from Madina $1,000. $6,000 from Jolly. Tuzigatteko. Engoda mu motoka. Okay. Kale katudde mu motoka. Kanzire mu motoka Ko network alabika ombi. Boda motoka network boda wanga network kusumbwa mu motoka wabadde wali. Geno nzigulirewe mu motoka. Era ababadde babuuza ate mukadde hospital ate era mutwale mu ddwaliro ddasule mu nsiri. Nze nyamutwale ku macupa ddasule mu nnyumba empya. Etayingira misota. Anti ntesitinze. Tulina wano empapula z'eddwaliro tuva kebera. Omwana tumukebedde ne mukadde. Tuba tesitinze bibino zizino zonna results zaabwe ez'obulwadde. Naye nendeka mu ddwaliro nga mbagambye nti ngenda bakomyawo. Ngate sina bwe ntoola ku ssente za nnyumba ate nzire mu treatment. Ate era n'oba treating abadde basule mu nsiri era tekiyamba. Banywa amazzi amabisi bakole biki era obanga atajjanjabye. Naye nga bibino kati ntegedde byennyina okutreatinga. Kalove mu kyalo nga $13,000 ziweze obuzaako $2,600. Njagala ekyo kiveeyo oveeyo maze ennaku 2. Yes. Luno lwakusatu. Wetaaga abantu 2,600. Queen 13,000 tweyanzizza zituuse mukwano. Oyino baba kuwadde 10,000 lubale. Yes, tweyanzizza nnyo tweyanze. Oyino kwa $1,13,000 kozinga sichipise. Obuzaako $2,265,000 abantu bagenda bikola kwebali. Yes. Vibe egenda kulinnya tugenda pika vibe. Senga ofuna buli omu n'akuwayo $1,000 abantu 2,600. Oveeyo nga ziweze ennyumba oleke ng'ogiguze omukadde omuteekemu ojja zifuna ssente. Amiina. Na buli eyakatoola Mukama abawe omukisa tutapinge live tusharinge. Obuzaako $2,600. Yes. Twetaaga abantu 2,600. Wakanzire Kampala. Amiina tweyanzizza. Kaleeta $1,000 $2,600 twetaaga abantu 2,600. Nze kati ngenda leeta $1,000. $1,000. Bana tweyanzizza. Buli muntu kuno baleeta $1,000 tubatekendeera. Tweyanzizza. Message zigenda kubbi.
nawe oleseeyo ebiri nange ndeseeyo emitwalo 2 giigino. Amiina, tweyanziza Justina. Mukikuta omukazi omumufunire ennyumba mukiveemu eyo muveeyo. Just tweyanziza ntoddeko ebiri gyo n'ejja Phantom. Gye emitwalo 3 gye nze ngenda kuwa mutwalo, wandiika mutwalo. Nze nkuwa akatwalo wano. Nakalidde dda nkuwa akatwalo ennyumba ogigule. Kameno fulumako wabwiro ntowe nfuuweko bannaye. Tunoonya miliyoni 2 mu emitwalo 62 kati kwata wano waliwo message gye nnengera. Kwata wano mbikule message. Waliwo message. Konkola gambye nkuweereza ezange tunoonya miliyoni 2 mu emitwalo 65. Waliwo tuwaddeyo 2,000. Ezo nazo zikauntinga bali bagenda sente ogenda zifuna wano ogenda bango. Tuwaddeyo 2. Baba oli najja. Tunoonya 2. Munaku 2 ng'olina miliyoni 12 ezo sente ziyita ntono. Okitegeera tunoonya miliyoni 2 mu emitwalo 62. Ya. Tunoonya miliyoni 2 kati wabe wateekako ebbiri omulala. 262 muteekeeko bannaye tuveewo agule ennyumba aveeyo ng'agisasudde tuveeyo. Ya tuveeyo ekyo chapter closed. Mbasinza kuddamu bagamba kigambo jjajja birungi. Ekyo kiba tukiggaddewo. Chapter egenda kubeera closed. Yes. Naye nga tukwebaza okyusa obulamu bw'abantu kintu kikulu nnyo. Amiina. Ya the mkwano the Pearl Tours tunoonya. Tubuzaako miliyoni 2 mu emitwalo 62 shifa. Namba ye Julina gyataddewo. Kati Phantom nzira bye bizo sawa meka nga tufunye 2 ezo. Nkuwa sawa meka tufune miliyoni 2 mu emitwalo 60. Dakiika 3. Anze kankuwa buli batugenda kufuna miliyoni 2 mu emitwalo 60 aga katuna tugenda zifuna. Kanyambuke ku lusozi wali nyina ku lusozi wange wenyambuka. Kanyambuke ku lusozi. Kanyambuke ku lusozi walweba. Kanyambuke ku lusozi. Ofune sente okuli omukazi oyo ennyumba. Kamaleke monoka nga ngisibye. Kanyambuke ku lusozi ofune sente ezaga Katonda. Ogenda zambukira ku lusozi. Ono mu comment waliwo agenda vaya kuweye 10 bakuweye 5 tuweze miliyoni 2 mu emitwalo 60. Ngenda kwambuka ku lusozi sinebaka. Nyambuka ku lusozi. Tugende tuzisasule kati. Luli waggulu eri gy'olengera. Bagambye nkuwe 2 hours. Ziri saa meka Uganda? Uganda ziweze ssaawa 10 n'eddakiika 13. Okuwera ssaawa 12 kitundu. Ogenda kuba ofunye miliyoni 2 mu emitwalo 60. Inshaallah. Owakanamu? Kisoboka. Kisoboka. Miliyoni 2 mu emitwalo 60 owakanamu togenda zifuna. Kisoboka bulungi nnyo. Gye tuvudde weewale nnyo. Asooke ntambulemu wano mala okwekisasayizingamu katono. Miliyoni 2 mu emitwalo 60 ogenda zifuna kati. Nkulayirira aga Katonda mu ggulu. Tuli abantu 136. Buli muntu bwakuwa emitwalo 2. Ya. Namba tuba twagigase dda. Weetaaga emitwalo 2 just ofuna emitwalo 2. Weetaaga emitwalo 2 abantu abali kuno mu 2 hours. Njagala nveeko ng'ozifunye shifa ngende neba. Bagenda teekako ssente nkulayirira. Julina atuwaddeyo 2,000. Ogenda funa miliyoni 2 mu emitwalo 60. Ekyo nkubulayidde aga Katonda kozi nga siriiko ogenda zifuna. Lulina gamba ogenda funa miliyoni meka kati oli mu miliyoni 10. Yes. Tubuzaako miliyoni 2 mu emitwalo 60. Tuve wano. Tubuzaayo miliyoni 2 mu emitwalo 60. Tubuzaako miliyoni 2 mu emitwalo 60. Tugenda zifuna. Olinnya lusozi. Kuliko abantu 120. Olaba bano abantu abali kuno. Ya. Tuliko abantu 129 naye balina omugaso oyinza otoolako batono. Nga batalina amakulu be, abatalina amakulu nga be banja ate abalina amakulu nga be batono aga Katonda. Yes. Tuliko 129 naye bayinza okuba nga abagenda otubeerawo bayinza okuba nga bali 10 naye nga 29 si baffe. Kisoboka. Ogenda funa sente ogambye mmeka? Miliyoni 2 mu emitwalo 60 kuba waliwo yatuwadde 2,000. Enseega tufune ateekako 5 ziba zikendeera. Kituufu. Tufune ateekako 5 mu comment awo zigenda kukendeera. Tubuzaako 265 tufune ateekako 5.
nze bwe zijjula nze nga ngenda mpowa. Nze nga ngenda nsasula ennyumba y'omukazi nga mmuleka mu ddwaliro nga bamuwa treatment nga nzira mu kibuga. Billionaire yo welcome. Omumanyi Phantom oyo omukyala. Billionaire? Oyo Billionaire mumanyi naye muzibu nnyo oyo naye muzibu wa Boston oyo. Yes. Oyo Billionaire abikola. Billionaire mumanyi? Waliwo abagagga bange abalala bakuba kati baleka bali ku mulimu. Ogenda funa milioni 2.6 ogenda ziweza. Ennyumba oleke ng'ogiguze. Ogenda funa ssente ennamba y'essimu ziizo. Mutwalo wabe waateekako 5. Wabe waateekako 5 tuyingire 2.6. Mazima. Wabe waateekako 5 tuyingire 2.6. Wabe waateekako 5 tuyingire 2.6 Shifa. Kituufu. Esi tugambye bayisawa mmeka wabe waateekawo 5. 12 kitundu awo 12 kitundu awo zijja kuba ziweze totya. Ogenda funa ssente ezo 2.6 ogenda zijja wano kuba n'abantu ennyumba oleke ng'ogiguze. Abantu balina okuyiga obuvunaanyizibwa obw'okugaba ssente. Buli bw'ogaba ssente naawe ozifuna. Tojja kuva eri ng'ogamba oyagala buyambi ng'ate gwe toyamba. Wabula oyagala ku buyambi bwa banno. Waliwo ka message akazze kati awo. Waliwo ka message akazze. Godfrey atuwaddeyo 10,000. Tweyanziza Godfrey. Kinaatera osumuluka kinaatera gwe tofaayo. So, thank you so much. Tugenda kikubalinda screen sharing a live tutapinga screen. Temumbuuza nga your eyes are red. You know, this is the third day and one. Nange sinebaka era ngenda kwebaka. Kubanga we are trying to change someone's life. Mvuddeyo wali obabeera kuba terinakuwaaka ate wano nekuwaaka nnungi. Ate nkyajingirako mu mmotoka. Tubuzaako milioni 2.6 tuweze milioni 13. Yes. Chief ogenda zifuna. Nze zibulako. Ogenda zifuna. Ompulira n'omukasi. Abo obuyambi temujja. Waliwo nabo obuyambi. Tebalina nsonyi bayinza okujja okuba oluseke mu luseke lwoli. Tubuzaako milioni 2.6 Shifa aveeyo mu kyalo. Yes, toweebaka tukyanoonya ssente. Goloka wake up. Wake up mukwano tujja kwebakira e Kampala. Yes, toweebaka tumale oweza milioni 2.6. Tugenda weza ssente. Tugenda kuweza ssente. Omukazi ono akoyeba naye tumusaasire ennyumba bagisasule. Tetusobola kumala lugendo lwa nnyumba eno mukubo ng'ate ssente ziweze. Ate nti jjajja ali mu nnyumba, jjajja aliwo bamulabe. Nze nninako. Mpitira ku jjajja mbw aliwo baagala kulaba jjajja. Jasiita jjajja. Atadde e Kampala ng'ennyumba atagifunye. Yita jjajja Jasi. Jjajja afumbye eki leero? Leero jjajja mane awoomerwa akawunga n'ekinyeebwa alinga alya kapiraawo k'enkoko. Kawunga n'ekinyeebwa byalidde? Jjajja sembera abantu bakubuuzeeko wuuno jjajja birungi bangi bwe tuli mu kukolera abo babuuza jjajja wuuno bamukebedde naye tanafuna treatment ne muzzukulu we bwe mumala wano ne tuziweza jjajja osaba ddiini naye saalese mungi namuleeteddeyo just kasawo ka kilo 25 walokoka ddi kati emyaka 2 mbadde nkusaba sooka osabemu awo essaawa tufune milioni 2 sabira milioni 2.6 ziwe bakute bakusasulira ennyumba oyo aveeyo zibiriza amaaso g'osabe essaala gy'osobola ne muwala omuleeta atusabireko osabe milioni 2.6 tuve wano tukubire ku ssaala abo abantu bakwe 2.6 tuve wano tukooye
Taata Katonda wange omulungi nkusaba taata Yesu wange omulungi kuba gwe ntunuulira era gwe ndaba gwe saawa yonna. Taata tuyambe taata abaana bano banoonya akasente ako kalabika olwaleero lwennyini luno taata bafunire wembeera kubanga Katonda wange olaba Yesu wange olaba omulungi taata olaba Katonda wange nkusaba nga nkwegaya taata otambula nange saawa yonna taata tulinaku nkusaba taata Katonda wange n'abantu bonna era bakulaba era bawe omukisa taata Katonda wange kubanga gwoliwo bagabirire bafune akasente ako olwaleero luno bagabirire ensawo zisumulukuke sente ziyingire taata buli gwe bakoonako aweeyo akasente Katonda wange omulungi kubanga ondaba bwendi taata ondaba bwendi bwentambula ne bwensula bwembeera taata olina okungabirira n'abantu abo bonna abali kwogera nange bonna babeere bulungi taata bakole nga bafuna sente n'olwaleero luno lwennyini tugenda okuva wano nga sente zifunise ekitiibwa n'ettendo nkiddiza gwe Yesu wange omulungi. Amiina. Jjajja atusabiddeko. Kakati jjajja komaze okusaba sale zigenda kulabika tuteekeze bbuleke esooka osabye tunonya milioni 2.6 nkute jjajja nonya milioni 2.6 nze mbasiibule tweyanziza taata ofunye mmeka tubuzaako mmeka okuweza milioni 2.5 wamma mujja kuno nga musaba obuyambi naye temwagala kugaba tunoonya milioni 2.5 yes bw'ojja tusaba ssente omuntu asaba eddobo asinga mujja kuno nga musaba busabi ssente neesaba mulimu saba ekyokukola tubuzaako mmeka wamma tunoonya milioni 2.5 tunoonya milioni 2.5 tunoonya milioni 2.5 Modern Music tuweeyo ebiri Modern Music kutereka ebintu kuli omukyalo n'ennyumba Modern Music agenda kuwaayo ebiri oyo tusanyusa omulaba ennamba kweri ku screen Modern Music tunoonya milioni 2.26 omukyalo bali mumugulira kayumba mu kyalo tusigazaako milioni 2.56 tuli abantu 117 buli muntu yeekula emitwalo ebiri tugulire ennyumba ey'omukadde yo kituufu the part was mwagala kuwayo naye temwina nga mwina data mwagala kuwayo naye temwina naye nga ezibadde eza data muzigule omukazi ono muzimuweereze 2,200 bw'oba toyinaamu naye ng'otulaba lekeraawo okutulaba ng'olina muzitulaba lekeraawo okutulaba oli wano otulaba tunoonya milioni 2.56 abamu mulina mu for you page muze kusunga mulabo baziwera muswadde zigenda kwera afadhali sijja kukola waliwo abazwala balo basenete tesobola kwera zigenda wera milioni 10 nezi mbwatugobye baba kati waliwo abazo okusunga waliwo bambi kusunga muze kula batuweza milioni 17 jasitawere yatuwadde akakaaga jasita weebale nnyo mukwano weebale nnyo jasita onagambe nange ndi mu ddwaliro gwali mu ddwaliro twekuza eddwaliro tugule omukazi ono atalina waasula gwali mu ddwaliro tuwe eddala kuza eddwaliro wagenze otya mu ddwaliro tuwekuza omusawo tunoonya milioni 2.56 muleke kwekubagiza mwefuula abasunga nga ate muyina data ennyumba y'omukazi erina okugulibwa nammwe mwagala bayamba musooke muyamba ono tunoonya bubiri nkaga omukazi ono tannebaka nange sinnebaka tubuzaako mmeka amma naye abantu bazibu labayo kati waliwo omubbi ali okwagala okubba ze tuli mu kusonda agenze ku mobile money ng'amanyi nja kuteekamu pini uyo alikwebbirako 2,200 kyokka banaye ereeta Henry Seggane bannange ensi eno giraba edduka ate avudde kuno ku live mbamanyi olwokuweereza sente sesazi Victory agambye akuwadde mwegabimu agali kuno agagala okubba sente
Dabambo have requested withdraw. You have requested. Kajuki aya anti kati jukira kati walo just when nayingizaamu nga ndowooza atako kanji kati akufuna atya kankubira n'abantu bange be nasondere tebabaweereza withdraw. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.